Katonda bw'aba akuteekateeka ng'akuteekerateekera obusukkulumu akuyisa mu kusoomooza okw'amaanyi, kiri eri ggwe okunyweza omwoyo gwo n'osigala ng'okkiririza mu lugendo olwo lwe yakuyitiramu oba okunafuwa n'obivaako. Naye era oba towangudde oba okomyawo. Twabagambako emabega nti obulamu obulungi buva mu bulamu obubi, era ne tubagamba nti ekitangaala kizaalibwa kizikiza. Ng'era bwe mulaba tewaali kitangaala ne mu ntandikwa, waaliwo kizikiza ekikutte wansi ne waggulu, n'alyoka agamba nti wabeewo ekitangaala kyawukane nga kiva mu kizikiza. Ne tubategeeza nti mu nsi teri kintu kikula okuggyako nga kivudde mu busirifu oba mu kizikiza. Era omuntu atamanyi kizikiza tasobola kwogera ku kitangaala. Kaakati ate anaayogera ki ng'ekizaala kiri takimanyi? Omwana okuzaalibwa akwekebwa mu kizikiza emyezi 9. Ateekwa okujja ku nsi ng'amaze okwetonda obulungi n'okufuukira ddala omuntu ajjudde. Ensigo okukula ekwekebwa mu ttaka mu kizikiza, n'emala okutuukiriza ennono yaayo eyagiteekebwako mu butonzi, oluvannyuma n'eryoka emera okuvaamu ekibala. Ebintu byonna bye mulaba ku nsi byali birowoozo ebyali mu kizikiza. Bannyini byo ne babirowoozaako ne babiggyayo ne babireeta mu kitangaala. Teriiyo muntu era tebabalimbanga. Bonna boolaba abatambula balina ekizikiza gye basookera, oluvannyuma ne balyoka bajja mu kitangaala nga bamaze okwebumba n'okufuuka ekyo kye bateekwa okufuuka era kye baagala ensi erabe. Singa tubadde mu nsi ennyanjulukufu ng'amaaso gaffe Katonda yagawa omukisa nga bwe gatunula galaba, twalibadde tusobola okuzuula ebintu bingi n'okulaba ebintu bingi ne twewuunya ensi. Anti lwaki? Kyolaba tekiringa bw'okiraba, kyolaba kiringa kyo bwe kyagala okirabe. Ebintu byonna bitondebwa kuva mu butaliiwo ne biryoka bijja mu buliwo. Era obutaliiwo kintu kikulu nnyo n'okusinga obuliwo. Obutaliiwo oba obutalabika bukulu nnyo okusinga obulabika. Lwaki? Anti ebintu byonna kazibe zino Masengere, keebe Bulange, keebe Kyabassa, keebe emmotoka eyo gy'olaba, kaluba oluguudo olwo, kakibe ekizimbe ekyo, kalibe edduuka eryo, byonna byali birowoozo mu butaliiwo. Bannyini byo bwe babirowoozaako ne babiraba era ne bamala okubizuula n'okubivumbula mu butaliiwo, baabisitula ne bateeka mu nkola, ne batandika okukola ebikolwa ebyaleetera obutaliiwo okutondawo obuliwo. Tukulidde mu nsi n'okutuusa kaakano ng'abaana baffe omulembe guno bawa nnyo ekitiibwa bye balaba okusinga bye batalaba. Teri nsi ekula, teriiyo bantu bagenda mu maaso nga tebawa kitiibwa butalabika. Anti ebirowoozo byonna, ebikolwa byonna bivugibwa obutalabika. Okujja kwange wano ku Kyabassa si kikulu, tekirina na makulu. Naye ensonga endeeta obutalabika obundeeta bukulu nnyo n'okusinga kaakano nze atudde mu studio za 88.8. Era ensi esinga amaanyi si yeeno gye tuliko, y'ensi ey'obwakatonda, y'ensi eterabika. Omulembe gwaffe teguyigirizza baana kutegeera na kuwa kitiibwa nti obutalabika bukulu nnyo okusinga ebirabika. Mmwe abato abali eyo njagala okubategeeza kaakano nga muli ku CBS, teriiyo kye mulaba kitaava mu birowoozo bya muntu. Kale kyolowooza
munda mu ggwe kikulu nnyo okusinga ky'okola kaakano. Bulungereza tugamba nti the reasons behind the actions that we do are much more important than the actions. John oteekwa okuba nga okukwata kamera n'ojja mu studio buli lwa 6 ku makya. Wateekwa okubeerawo ensonga enkulu esinga okujjako wano. Bw'etebaawo onafuwa n'osoomoozebwa n'okivaamu. Oteekwa okuba nga omulimu ogwo gw'okola ensonga lwaki ogukola nkulu nnyo ate si nnyimpi. Ennyimpi yeeriwa kufuna ssente. Ensi buli kintu tukirowooza kukifunamu ssente. Ssente nnungi, tebabalimba nti mbi, nnungi era bwe batuziina obulamu bukaluba, anti ze zitambuza ebintu ebisinga obungi. Naye si kye kisingayo obukulu mu nsi muno. Ekisingayo obukulu mu nsi muno kwe kumanya n'okutegeera, kubanga n'ensi zifuna ensimbi naye ne ziremwa okuseeseetuka okuva ku mutendero gumu okudda ku mutendero omulala. Si lwakuba ensimbi teziriiwo, naye abantu abalina okumanya n'okutegeera okukola ebyo ebisaanidde n'engeri gye birina okukolebwamu baba batono. Tuteekwa okuyigiriza abaana n'abo bonna abavubuka abali eyo nti ebintu biva wala mu butaliiwo, okukikukunulayo okijjeyo. Gwe ne bw'oba n'ekirowoozo ng'oyagala kuzimba akeedi naye nga tosobola kukiteeka mu nkola, oyinza okukaluubirizibwamu. Oli alina ekirowoozo eky'okukola akatale nga kuliko ennyaanya n'obutungulu ng'akusinze. Wishful thinking, okulowoozaako obulowooza ekintu ng'okyagala ng'ogamba singa naye nga tolina nteekateeka. Ekisinze okutukaluubiriza ffenna kwe kuggyayo ebyo bye tulowooza tubireete mu nsi, anti ensi epimaapima. Ensi yaffe tetendekeddwa kuwuliriza muntu, etendekeddwa kuwuliriza muntu nga bamaze okulaba afaanana atya. Kale tujuliza nnyo okukkiriza, naye oboolyawo tetuli bakkiriza, anti teri Katonda gwe yatuma ng'afaanana nga kyamutumye. Okulwanagana kubeerawo wakati w'ekyo ekyakuweebwa n'ekyo ensi kyeyagala okulaba. Kwe kulwana ennyo, kitusika okukola ennyo, okuzuukuka amangu, okuwaayo ebiseera. Olumu ne tulema n'okuwa ebiseera ebyo bye tulowooza nti bye bikulu, ne twesanga nga tudduka n'ensi okusobola okubaako kitutondawo. Ensi ey'amaanyi etudde mu bwongo bwo. Ensi ey'amaanyi etudde mu bwongo bw'abaana abo. Omukulembeze ow'amaanyi ali mu kalenzi ako mu sitenseni akaddugala. Omukazi ow'amaanyi, maama agenda okuzaala abakulembeze b'ensi, ali mu kawala ako akacaafu. Tetuteekwa tusobola okutta ensi y'abaana erabika, naye tetuteekwa kutta nsi y'abaana eterabika. Lwaki? Kubanga Omukatonda mwayita okutonda ensi ebirowoozo byabwe. Era kwe kukubiriza abasomesa, gwe olw'okuba ensi ekukubye n'ekutuusa w'otoyagala, nga n'obusomesa tobwagala, obusomesa lwa kufuna nsimbi, totta birowoozo bya mwana kumugamba nti ekyo tekisoboka. Si ggwe Katonda. Gwe omulimu gwo musomese busomesa, era ebyo by'omusomesa omugambe nti bikoleddwa abantu, naawe oli muntu. Mu nsi gy'ova si kikulu, n'ekyo ky'osazeewo okubeera mu nsi n'ekyosazeewo okufuuka. Anti bonna abasinga kaakano ab'amaanyi abayuuguumya ensi eno, oyinza okwesanga ng'obuvo bwabwe si bwe bwali obulungi ennyo. Era bw'oweetegereza obulungi, abaali abaana b'abanaku baayuuguumya era baanyweza, kati banywedde. Abaali abaana b'abaami oboolyawo amasomo mangi ge bataafuna, n'okutwalira mu ngalo ekyo kye baali balina ne baba nga tebasobola kukiraba, ne kiseeseetuka mpola okuva mu mikono gyabwe ne kidda ewalala. Naye bajjajjaffe bagamba nti omuggo guba gwa nnatema teguba gwa nnalonda. Nnyini muggo bw'agutegeera nti gugwe, n'ategeera n'amateeka agagufuga, aguyita ne gudda.